Mu kiseera kino ekitavu ky'abakozi ki NSSF kizita obuwumbi omutwalo gumu kasanvu ng'ensimbi zino zisalibwa ku misaala gy'abakozi ab'enjawulo okwetegekera obukadde. Okuva mu mwaka ogwa 2010 Richard Byalugaba yabadde akulembera ekitavu kino. Wabula ono kontrakiti yeebuzaako omwezi gumu gwokka okuggwaako nga mu kiseera kino minisitule ekikula ky'abantu evunaanyizibwa ku kitavu kino tennavayo na nteekateeka eyaanamuddira mu bigere oba ye okwongerwa ekisanja ekirala. Kino kyeraliikirizza abakulira ekibiina ekitaba ebibiina by'abakozi nga bagamba nti minisitule eno esaanye okwanguya enteekateeka z'okulonda obukulembeze mu kitavu kino okwewala okuleetawo omuwaatwa mu bukulembeze. Ate ffe nga abalwanirira okulaba nti NSSF egenda mu maaso nga bw'ebadde etambula, tulina obakakasa n'okugamba minisita nti ateekewo mangu ddala abakulembeze mu NSSF. Usher Owere nga ye ssentebe w'ekibiina ki National Organization of Trade Unions NOTU agamba omuwaatwa mu bukulembeze gwakuwa ekyanya bannakigwanyizi okwenyigira mu mirimu gy'ekitavu ekiyinza okuleetawo obuzibu. Egaapu eyo eyinza okutuleetera problem. Naddala kati mu Uganda abantu banoonya nnyo awali gaapu ne bayingirawo. Kati omuntu ayingirawo tomanya nti yaani oba yaani. Mu kiseera kino olwo ebitongole bya gavumenti ebikola emirimu nga tebirina bukulembeze bwa ku ntikko nga bbanka y'eggwanga. Oluvannyuma lw'okufa kwa gavana Emmanuel Tumusiime Mutebire, bbanka eno ekyakakalabya emirimu wabula aba NOTU bagamba nti tebasobola kukikkiriza kutuuka ku kitavu ky'abakozi. Bank of Uganda ya gavumenti, kino ekitavu ky'abakozi. Ffe bannannyini ssente ezo era tulwaniridde NSSF okumala bbanga ddene era tetujja kuziba maaso okulaba nti ekitavu kyaffe kitambula bulungi kubanga gwe musaayi gw'abakozi. Kaweefube waffe okwogerako ne minisitule w'ekikula ky'abantu Betty Amongi agudde butaka kubanga amasimu obwedda agajjako wadde nga baakola nabo batutegeezezza nti alina okwogera ku nsonga eno. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.